mwasibye mutya bannaffe amawulire gaffe amasuga gano ng'okugaba Sminaze Helen's Main Tower and LMTV. Museveni ne mukyala we bagemeddwa corona. President Museveni ne mukyala we Janet Kataha Museveni bagemeddwa obulwadde bwa COVID-19 mu maka g'obwa President e Nakasero. Omukolo gw'okugema abalwadde gwatandisewo ku Lwomukaaga mu maka g'obwa President era President Museveni n'ategeeza nti ye tebajja mugemerawo kubanga yabadde ayagala basooke kugema basawo ababeera mu malwaliro kuba bo basisinkana abantu bangi ye kyatakola. Minisita w'ebyobulamu Jane Ruth Aceng yagambye nti President ne mukyala we babagemeseza eddagala lye limu lye bagenda okugemesa abantu era lye bazze bagemesa abantu erya COVID-19 eriyitibwa AstraZeneca vaccine. Ate ye Dr. Atwin omuwandiisi w'enkalakkalira owa Minisitule y'ebyobulamu era ye yagamye President Museveni yagambye nti basazeewo okuyimiriza okuwa abantu ebitanda mu ddwaliro e Mulago olw'omuwendo gw'abalwadde ba corona okugenda gukendeera. Eddwaliro ly'e Mulago lijja kusigala nga lijjanjaba abalwadde be lirina okutuusa lwe banaawona basiibulwe. Okuggyako nga waliwo obwetaavu obw'enjawulo obwetaagisa omulwadde okutwalibwa e Mulago awajja kutwalibwayo. Ate abalwadde abasigadde bajja kujjanjabibwa mu ddwaliro ly'Entebbe Regional Referral Hospital. Atwine bw'atyo bwe yategeezezza. Abantu 4,000 be baakakwatibwa obulwadde bwa corona mu Uganda nga ku bano 3,000 be baakawona ate 2,000 be bafudde bukya obulwadde buno bulumba eggwanga mu March w'omwaka oguwedde. Mukuliko ennyo abasasi baffe.